Gwanga lino tetulina kwekyawa, tetulina kweyawulamu mu ndowooza. Tuteekwa okubeera n'endowooza emu, tuteekwa okukwatira wamu. Ye kano Sylvia Meme asabye Bannayuganda bulijjo okwenyumiza mu ddembe eryaleetebwa gavumenti y'NRA. Emirembe gino egyatuusibwako NRA stroke NRM tuleme gitwala nga gya muzannyo, tugyenyumirizeemu. Oluvannyuma basimbye omuti akabonerako okukuuma obutonde bw'ensi. Mu ngeri y'emu amagye ag'ekibinja ekisooka ekakiri mu disitulikiti y'e Wakiso gatambudde kilomita 8 nga ebakumba okujaguza olunaku olwa Tarehe Sita. Adumira ekibinja ekisooka ekakiri Brigadier General Joseph Semwanga ategeeza nga ebyenyumiriza mu ddembe eryaleetebwa kyokka ate n'akyukira bamulya nnimire abeenaanika ebyambalo by'amagye abatalwana olwo ne badda mu kutigomya bannansi nti bakukwatibwa. Kikulu nnyo abeerimbika mu ffe ne bambala ebyambalo byaffe tubanoonya era tubafeffese abasinga obungi tubakutte mubalabye n'abalala abo abakyaliyo mu mulango ogusembayo tujja kubakwata. Omwogezi w'ekibinja ekyo Major Charles Kabona ategeeza nga ejjira EPDF bwe lyazimbibwa ku lw'abantu olw'omulimu gwe bakola. NRA yali a People's Army kubanga singa tiyali People's Army abantu balijjenyigiddeko oba tebalisupportinze. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matya Lwanga Bwanika alabudde obutakozesa bannabyabufuzi nga yo gwali mwaka gwa 2018 ne bava ku mulamwa. Mujogere nti abaali batabudde ensi eno tebaali basirikale, baali bannabyabufuzi nga nze. N'abajaasi ba EPDF mu bitundu eby'entebe bakozesa olunaku lwa Tarehe Sita basookedde mu kukumba okwetooloola ekibuga n'okugaba omusaayi okuva mu bantu aba bulijjo n'amagye. Brigadier General Christopher Kasayija akulira Air Force Wing Entebbe asabye abakuumaddembe okwongera okukuuma eggwanga sonse okussaawo embeera y'okwekulaakulanya n'okukola ebintu eby'enjawulo ebitwala eggwanga mu maaso. Keep at the back of your minds, all of you in uniform, that you have a duty as security to ensure that there is an enabling environment for other sectors to do what they must do. Ye Brigadier General Charity Bayine Babo nga yamyuka adumira SFC nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno agambye nti buli muntu yandibadde yenyigira mu nkulaakulana y'eggwanga kubanga okukolera awamu kisobola okulitwala mu maaso. The summation of the transformation of all of us here and everybody out there will cause the transformation of Uganda. So ladies and gentlemen in uniform, be part of the socio-economic transformation. Meya w'ekibuga ky'Entebbe Fabrice Linda agambye nti ejjira eggwanga likoze omulimu mulungi okukuuma abantu wamu n'okussaawo enkolagana ennungi nabo. We are Africans. Our traditions, our culture, and most definitely our religion as African is not going to accept that.